musawo anti agambye musawo tewagala kuteeka mawulire tewagala kuteeka mawulire No, he was instructed to sit. You swear no back to ate matovu okugulu kwe as an instant. They were posted in different positions. You see this vice chairperson of natural resources. He came and sat where we normally sit. And they were told ati choba chitadda ugachina Charles Matovu bamukubye MP kibavudde babikolera mu nzito nga bagiye kampu era babadde tebamumanyi bamulese bamukimye luvannyuma tange kwebaza nti omuwonyeza era n'otusobozesa okuleetanga eddwaliro tukusaba mukama katonda waffe ku musawo kubanga bayibuli egamba nti emigga ejja kuwaliza kuwonya taata kemba nsaba emigga ejja bimuwonye kuwonya ebisinga amaanyi erya yesu olw'omusaayi gw'omwana wendi taata mukama katonda akuwonyeza taata okuleeta muganda waffe mu ngalo zo abataata sitaani okuba n'okuzikiriza abatagala munyaga ng'ayita ate omunaku katonda musumula omuwonye tusabire byonna nga tukiza mu yesu kristo mukama waffe n'okusabira bakama baffe okuteeka lo wamu ettiimu yonna mu ngalo zo tukwebaza mukama katonda ekisobodde okukolebwa olunaku olwaleero tukusaba mukama katonda tuwanguze mu lutalo luno wanguza bannayuganda kubanga ensonga gyetuliko ya bannayuganda mu kristo yesu They switched off my microphone, meaning that it was a target for me to speak from the other side, so that by the time I come back to find that man planned there, so that he is able to do what he has done to me. I believe Mukabaka has been a setup, has been persuaded by government to do this to me. Because by the time I got to the seat, I explained to him, please let me sit. He refused. When I insisted to sit, he decided to pump a lot of punches on my head. I believe this has all been a script. Because from the time I entered the parliament,